nebaza abazadde olw'okujja mu bungi ne mugumiikiriza ate muwagira abaana baabwe mugende mu maaso naawe alinayo omwana ng'omwana oyo tannayingira ssomero bagabaddeko nekyasomero nze amagezi gobadde gakuwa kwagala kudde alipootindi ennyumba ey'okuna at a score by 319 out of 400. The second house, like the third house, has scored 329. In position number 2 with 330 and a check of 500,000 shillings is acting. NEEZIKOOKOLIMA ku kwagalakwe day and boarding primary school lisangibwa Seeta. Lunaku lwaki luno sooka otubulireko wammagwe? Lunaku lwa music gala. Bannange bangambye gwe mmwe musembye. Mmwe mubadde ba house ki? Pacific. Bani abasembye? Indian. Naye lwaki olowooza basembye? Adde bakola mistakes. Nga bakola volongoto oba? Bade bakola volongoto okakasa? Nedda kale si volongoto naye kisinziira engeri gye badde bazina. Kati mmwe mubasinze. Naye gwe wayigirawo amazina wedda nkulaba. Na trainer waffe yatuyigiriza. Nobeera nga gwe kale obasingako oba aliyo bimanyi? Nali mbimanyi naye trainer waffe yannyongeramu. Kati owulira otya? Mpulira bulungi nnyo. Ki ekisinga okunyumira ku ssomero wano? Kuzina. Kuzina ate okusoma? Kusoma nako. Nako kukunyumira? Iye. Kakati gwe wona okula kintu ki ky'ogamba nti nze njagala bwe nakula nkole kino? Njagala kubeera muyimbi. Ngaani? Nga muyimbi ki? Nga Rema. Muje balika abato. N'olwaliro tukomyewo mu katundu kaffe kano aka balloon twisting program yaffe NEEZIKOOKOLIMA. Era nga ne leero tugenda yiga okukola balloon hat. Pozi sirinzeka nine munnange ono. Pozi yegwani? Nza Mutyaba. Mutyaba. Mutyaba tusanyusa twegattako. Kale. Pozi Mutyaba tugenda kukola balloon twisting. Ozimanyi Mutyaba? Tozimanyi? Balloon twisting yes mumanyi. Ogenda muyiga leero. Era ngenda kukolera ka balloon hat kano. Obereko go katwalira. Oyinayo goyinza katwalira. Nja katwalira mama wange. Mama wo? Badi manyi mukazi wo. Mutyaba toyina mukazi musiko. Nina mama wange. Oyina mama wo. Pozi n'omulundi ogwaliro tugenda kusaako balloon yaffe ku pump. Tukole omutima gwaffe mu balloon nga bwe tugulabye. Era nga tugenda gipika. Tugenda gimalayo nnyo. Tugenda kutaako omuka katini. Pozi awo Mutyaba. Tubeera releasing ku pressure mu balloon yaffe. Baguyita mukka. Omukka. Gubeere nga. Nja kusomesa Oluganda. Olimba.
ndukusinza ebeere nga eri soft such that wetuba nga tutwisting oba nga tuzinga ebeera nga tesobola kwabika. Era tuleseyo space nene nnyo, tetulina lekayo space nene kubanga mu mutima gwaffe tetugenda zinga nnyo kyamaanyi kiri awo, tugenda zingamu kantu katini nnyo. Pozi bawuni yaffe ng'esigadde nga namba nga weeri bweti mutyaba tugenda gikola tugizingemu okiraba obutundu bwaffe buno obusembayo wansi wetugenda okukwata obubiri tulistingeko nawo butini nnyo, tumala tulisingako obutini bwe butyo tufune ekintu ekyefaananyiza bwekityo ekiraba. Pozi kino kimutyaba oba olaba? Ndabanga kisaako ate mu Luganda wangambye olumanyi bakiyita batya kisaako? Kirawundi. Rawundi luba Luzungu, abato balimba mutyaba, abato banyambe. abato basinga Oluganda. Pozi bawuni yaffe tugenda giwetamu ebadde yasaako oba rawundi nga mutyaba watugambye mu Luganda, then bwetuba twetaaga ogufuuka omutima tukwata wakati waayo netuyingizamu portion tonotono wansi gireka bwe tutyo netugisiiga oba tugisqueezinga tubeera nga tugitwistingamuko katini akida tegeininga shape eri ey'omutima kyefaanyizaako bwekiti naye nga tulaba nti guno omutima tegunalabikira ddala bulungi nga guno mutyaba guno olaba gufaanana n'omutima gwaffe tegufaanana tegunnaba bikuwe naawe okolemu nja bikola ate njigalumu ndi mugezi nnyo emikono mutyaba tosobola ozankoma mu kulya menvu gokka ngulya menvu era ndaba olubuto lunalo ozokuse nkujjidde tempadde ku menvu mutyaba ojja kujja ewange ewo obeera mu kibira saagala bibira n'abato abali wano batya okubeera mu bibira bajja ne bannambula bakulaba ne bawa ku menvu alright nange nja kujjayo ompe ku menvu ompe ku apple ompe ku pears muziina temuziina tulina apple na menvu okay nja kuba nzijjayo mu kibira pozi abatulaba abato n'abantu bonna abatwegaseeko tuli mu kukola balloon heart oba omutima okuva mu balloons era tukoze mu color pink eri balloon emu mwangu nnyo kola osobola osigala nga weyongera twistingamu bwoti woginyigamu kutuusa olaba nti ekoze gwe kyolaba nga kifaanira ddala bulungi ng'omutima nenge wano era almost iba ewedde mutyaba olaba otya emitima gyaffe tegifaanagana gifaanagana bulungi nnyo pozi n'omulundi guno tulabika nga tukomyawo mu programu yaffe NEEZIKOOKOLIMA akatundu ka balloon twisting tuzekana omulundi ogujja abato abatulaba bye bye. Bwe tutiibwe tambudde wano ku kwagalakwe Day and Boarding Primary School eyisangibwa Seeta mu Mukono. Olabye abaana abasomesa bakola kyamaanyi ennaku zino buli omu ateekamu ebirungo alabe nga wakawe avayo bulungi nnyo. Kakati ate ngenda kubanga nkutwala ku Golden Kindergarten and Junior School erisangibwa e Kawempe olabe bo bakikoze batya. Tovaawo.